mwe baana mwe abaweewa omusolo muwulire bino kubanga zero sente mu muzisasula kati muwulire bino. Sipiika Parliament okusinziira ku financial ya bajeti eddako 2023-2024 akameeza ke bagenda kateekako obuwumbi 13 mu obukadde 100 mu ofiisi ye. Sente zino zigenda kubeera za kwesanyusa, kuliko ez'okwesanyusa entertainment. Mukulu bw'anaabanga alina wayagala okulagako nga atoola ku kamoome biliyoni 13 mu obukadde 100 entertainment. Kuliko okutweninga basitaafu bakola nabo, welfare, public relations, okulanga, property management ne workshop. Ezimu ku sente ezo zigenda kukola ku bya kulaba nti omukulu asula bulungi, beddings. Kitegeeza nti ekisenge ky'omukulu kibeere nga kyekyo kijja mu naye yali teyeebaka nga tannagira. Sente ezo ezimu zigenda kukola ku ngoye eza sipiika, ate mumanyi designer mulungi. Ezimu ku sente ezo zibatadde mu bajeti ya sipiika. Balina okumakinga sure nti wansi ali steady, engatto nga kyekyo footwear. Kakati bazitemyetemye bati sipiika ajja kukozesa biliyoni 5 mu obukadde 3 okutambula ogenda ebuli ggwanga mu mwaka gumu wakozesa biliyoni 5 mu obukadde 3. Tozimba mutima awo omusolo, tozimba mutima ono sipiika ono munene awo bamuwaddewo biliyoni 5 mu obukadde 3 za kutambula mugendako bweru, travel abroad. Kakati sipiika era ne bamukwatira akasente wanewaka bw'anaaba ali wano ajja kukozesa akawumbi kamu mu obukadde 3 okutambula mu Uganda wonna wanaabeera alaga. Okay. Ne bamuwayo obuwumbi obulala 2 mu obukadde 400. Sipiika sente ezo agenda kuzikozesa just kugabako. Mukulembeze omulungi agaba just wanaabanga asiimye nga agabako. Owulidde? Kakati okulongoosa ekifaananyi kya woofiisi ya sipiika ogyogerera n'ogikubira obulango byonna, awo ne bateekawo obukadde 84 public relations and adverts ezinaaba ziva mu woofiisi ye. Waliwo kawumbi awo in fact, kubanga amafuta bamubalidde olw'amafuta abagakozesa nga ali wano obukadde 84 kati ate teziri kuziri zakozesa nga ali wano mafuta specifically obukadde 84. Kati buli obukadde 10 obukadde 507 sipiika zajja okukozesa ku welfare ne entertainment. Kati obukadde 143 zezijja okugenda ku kisenge kye, beddings, closings ne footwear. Balabe nga asula bulungi. Kadde 143 balabe nga engoye zalina kyekyo n'engatto zayambala nga kyekyo. Kadde 7 bugenda ku workshop. Kadde 16 ICT services. Kadde 9 property management. Kakati omumyuka we yagenda kufuna biliyoni 10 mu obukadde 300 era nga nazo zigenda kukola emirimu kumpi gye gimono gyakola. Biliyoni 4 mu obukadde 3 Deputy Speaker Thomas Tayebwa ezo zijja kumuyambako okugenda ebweru eggwanga. Ye bamuwadde akawumbi kamu obukadde 9 ezo za kugabagabako nga bwana abayagadde. Biliyoni mu obukadde 300 kutambula wano mu Uganda. Ne bamuwa obukadde 8 za kugula mafuta nga ali wano. Kati ye woofiisi ye ejja kukozesa obukadde 922 wakati mu kukola adverts n'okwogerera woofiisi ye bwekityo bwe kiri. Era ng'ogaana okuwa omusolo munnayo gira ow'omusolo abakulu bakuweereze. Gwanga ku gwanga. Kano ke kaseerako aka gwanga ku gwanga. Tukusagulira amawulire agookya era masu okwetoloola ensi yonna.